Yes, kibanda omukulu nga bulijjo mbeera nsazeeko nnyingiddewo mu sitayo ennaku z'omwezi ziri 8 omwezi ogw'omusanvu omwaka 2022 ani agamba yes leero nnyingiddewo mu sitayo nga tugenda okubabalisa kumba ya mazina amaganda ntutegera akayimba oluyimba nzuuno ntuma oba mu busaseredoti katonda yalonda yes buli omu gyalifuna ekisenso ky'okubanga tugenda kulagako kye tulinawo ok'omuwato anayina wato egonda lwaki njogera nnyo akabugumu ndowooza mukafunye mwenaawo kati ekintu kibanda omukulu nga bulijjo eyo sitayiro ye ya mbagala nnyo mbagala mwenna temuvaawo kankomewo